Speaker of Parliament omukyala Anita Amongi ku kino kyagenda okukola bannayuganda bagenda mujjamu obwesigwa era agenda kukakasa bannayuganda bebaani. Twongera bajjukiza abantu baffe baganda baffe ti mu kaseera kano nga tutunudde okulaba nga tutereeza eggwanga era nga buli kimu kitutambula nga wekyagala otambula. Twongera bajjukiza n'okubakubiriza nti tukwataganire wamu tubeere ekyokuddamu kimu era eggwanga lyaffe lijja kufuna ekituufu kye lirina okufuna. Era twongera basaba abantu baffe mu kaseera kano ke tulimu ak'okwenunula ak'okweteekako ettaffaali okulaba nga tutereeza eggwanga lino tulina kikola ffe nga ffe abantu nga tetulina gwe tunuulidde nga tugezaako okwekomyawo nga tugezaako okulaba nga tuwaawo ekyenjawulo kyetteekawo ku lw'eggwanga lyaffe lisobole otambula nga ligenda mu maaso era lisobole okubaako kirizaako. Tulina okukkiriza nti ebikolwa bino ebitukolebwako eby'effujjo ebyo eby'ennaku byonna birina ababipika nate tuli baggumu era tulina okusuubira nti byonna bijja kufuuka lufumo. Twongere okwekwatako twongere okutambuliramu bana balowooza nti eggwanga lyabwe one time bajja kiwulira bannayuganda kubanga beetaaga balooya be bagenda okukwata abatwala mu zikooti maaso kati muzituddizanga ezo ez'omwezi ezirituyambako mu kooti nga batukutte olw'etteeka lye mutaaliwo nga bayisa defender Ferdinand tugenda kusamba Arsenal mbwate ye atuule lwe tugenda osamba Arsenal ne bwe tubanga tulaba nga feva zonna ziri ku saidi ya Arsenal okutuwangula but Ferdinand alina okubeerawo omulimu gwa defender kuwugula nnyanda kusaayo nnyanda so si kutuula mu match egenda okubaamu ennyanda kubeeza ennyanda zitegeeza goolo etujja mu kiki etujja mu kikopo. Mugende mutongoze protestive vote ku lunaku olwo. Protestive vote njagala otandike ku olwo. Bino ebyababaka opposition nti baboycotting parliament enkyabi ebigenda okuleeta bamunyagwa bano solution gye balina kuddukanga ng'ebizibu bizze then tuba tukozesezza magezi ki okudefendinga bannayuganda. Era bo bennyini bajja kujjirayo nti ffe kutogikwatako twesiwa obunanko obwa red ribbon ne tugamba ekimala kimala era twagezaako kye twali tusobola mu busobozi bwaffe lwa nsonga taata obutatuusa mwana we ku yunivasite si musango gwe naye ate omwana bw'atasomerako ddala gubeera musango gwe kitegeeza gezaako ky'osobodde mugende mu parliament kwolwo era omubaka atajje mu parliament kwolwo era atateekemu efuti ye kulaba ngeri etteeka terigenda okunyigiriza bannansi ate ali ddala gye muli. Bannange munnonde bannange mumpa akalulu bakulonde obakolere ki kuba kati essaawa eno lw'olina okubalaga ti gwasaanidde okuddizibwa mu kifo gwe gwe basaanidde okuddiza obwesigwa amayengo ejjengo bwe lirumba ennyanja ng'obadde muli munda mu yo oba owuga tolina kulidduka kuba liba lijja gy'ogenda wabula olina kulirumba osobola engeri yokka ey'okulisala ng'olivudde eno nga ddyo liva eri n'omanya oba ndiyita wansi n'omanya oba ndiyita wansi ndibbulukuke nga ddyo liyise waggulu wabula bw'odduka ng'odda eri gye lidda liba ligenda kukusena ly'eŋŋange otaasa obulamu kubanga kakati tuli mu mbeera ng'omubbi atuzinze mu nnyumba naye ng'ali mu kutubuuza ku kiso ne pisito oyagala nkuttisa eki g'oba fala okugamba nti kiso oba pisito lwana wakiri ofe ng'olwana omulimu gwa sikaali
kukuuma mukama we oba omulimu gwa bodyguard kukuuma mukama we yensonga lwaki natya nnyo bodyguard wa Ichuli bwe yalama ye Ichuli n'afa bonna baakaweesi babodyguard baabwe yabuuka ave mu kifo gy'atuule mu maaso jeebake ku mukama we era omulambo gwe baagusanga gwebase ku mukama we kubanga it's another case boss afa atya gwe n'otafa kati bagenda kututta batya nga mmwe abakuumi baffe muli balamu mugende waakiri mufiireyo ate mulya za bwereere muziwoomenga buwoomi eva leero n'enkya ziwoomenga buwoomi mugende waakiri mufiireyo ku lunaku olwo olw'okuyisa ebbago ly'etteeka ey'okutusaanyaawo ate ffe be mulina okukuuma mugende waakiri musaanewo naye nga mufiiridde in line of duty so si amasasi bwe gaavuze nze nembuuka mu mmotoka nenziruka emisinde mukama wange ne bamutta olowooza yapaneka weesi lwakuba yali amwagala nnyo yali olwokuba angulirayo akamere nedda protocol bostapa nga tofudde mamusigala muti abalamu nga ffe tufudde alemina kye mwakozeewo ng'obukugu bwonna bwe mwafuna mu kutukuuma bwakudduka misinde mu boyikootinga ki era mu boyikootinga ku lwani ku lwaffe ku lwoli mu boyikootinga ku lwaffe oba ku lwoli mugende tutongoze protestive vote ku lunaku olwo bwe tuba tugenda mu protestive vote egende etongozebwe ku olwo n'omukisa gufunise ekisooka ababaka ba palamenti mwina nammwe ab'eŋŋanda zammwe abatali mu palamenti watiifu gy'otega amaggwanga naye gy'olina okuddukira enkeera nga bakugoba nga mubaka munnammwe yennyini Seggirinya Muhammad yafiira mu mbeera ey'amateeka agatali ga bwenkanya mwe mulowooza muli seefo mugende mulwanyise ekintu kino kuba kivudde ne kuffe ne kummwe kizze mukozese enkoko stayiro chicken stayiro kamunye yenkana wa akakoko kenkana wa erina maanyi ki akakoko kalina maanyi ki naye bwejja okutoola abaana bayo wakiriye lwana mwana wange nwanye mumwe mugenda ku nnimiro kulima abalinayo girlfriend mitala wamanja bagenda businkana kwolwo bagenda kuziwolidde ku olwo zo sente zange basigala bakyazaagala ku ddiru ki defenda amaanyi gagandagira ku maaci ez'amaanyi abo boonana okuggyako mu maniyu balina emipiira gye baakwata egy'amaanyi egyali gitasuubirwa ne ttiimu ez'amaanyi maniyu negamba osanidde okubeera mu first team nga gwasooka mu ggoolo mwe tunakakasa tutya ensi tugwanidde okubeera mu first team ng'enyanda bwe zijja maama kanjeewome ye maama kanjidduka emisi mugende mu palamenti si kutuulayo ne bwe kiba kyetaagisa kulwanirayo toyinza kusigala mu kyambalo ky'amateeka wakati mu bumenyi bw'amateeka oluusi menka tewali tteeka lyawandiikibwa nti okkirizibwa okkuba omwana nga dadi teririyo nga muwandiike nti omuzadde olina okukuba omwana olina okubonereza omwana but waliwo akaseera we katuuka obwa gentleman ne bukuvaamu ng'omwana olina omusanda bulamu kakati gano ge muyita amateeka bumwambala suuti tapunya ŋŋuumi mu mbeera eri nnomo senga olibbirira uli ato naye ng'obadde oyambadde suuti n'ettaayi n'engatto olibirekamu owugira omwo bijjeemu otaasa obulamu kakali bwe kiba kikwetaagisa kwolwo okuyuza suuti otaasa obulamu bw'abannayuganda omuli n'obubwo n'obwababo kuba ne Michael Kabazi guluka teyasuubirako nti aliteekebwako mu kooti masho ng'omuyeekera gwe ki ekikweyibaaza mugende mulwane mugende mukuule ejjembe mugende tutongoze protestive vote omubaka ataalinnye mu palamenti kwolwo ajja kuba yali akasente yes kuba ne Museveni asobola okukafulumya gwe oleme kujja
kiteetaga numbers zalina majority ate wali alinawo bubwaniko obutono obulina omuwa legitimacy kalonde nno walinga obwa yes buli 5 oba buli 3 ne buba 2.5 mpuga alonde nno ono mbiziteka mu alonde nno abo nga just banoonya kimu legitimacy ya Museveni nti byayise mu ssemateeka oba byayise mu mateeka kati mwabali kwalaali abagenda nenno etagenda kukwenya eyalaali mbagala mu parliament kwolwo mugende mulwane mukuule ejjembe sibagala mu parliament kutuulayo butuuzi sibagala mu parliament kuteesa awo tewali kyakuteesa mbagala mu parliament kuvunvubira mbagala mu parliament kuvunvubira askali omulimu gwe kukuuma mugagga munda ffe bagagga kati mwe baskali lwaki option yammwe yakudduka mba abazze bamundu yadde n'enduulu yadde n'enduulu mbagala mu parliament kwolwo sibalagidde sibaduumidde mmenye ku mavi nekyo ekisigalidde mugende mutongoze protestive vote amaanyi g'opposition gali mu kudduka ebizibu lwe bizze nga tebigenda tutwala bannansi tubasasula omusaala nga mmwe kamooli mwe tulina okussiza nga gavumenti egaddewo enzigi zonna n'amadinisa kakati nga mmwe ekikompe mwe tulina okujja otuzzi mu kaseera k'ekyeya nga tuli wakati mu ddungu okukikweka yeba option then era enkya tukkaatirize abalabe baffe nti we are the worst opposition ever kuba kiba tunoonyamu era enkya olulimi lujja kukyuka bamunyagwa bajje ayogere nga bwasekerera nebadaye tuli ku buzibu ffe mu biseera byaffe twalwananga ne tukula ejjembe era newankuwadde naye mubbe bano baboyikotinze bagenze kulima muboyikotinga ku tteeka ki erigenda okunninnya mu bulago etagenda kukwenya eyalaali mbagala mu parliament kwolwo mugende mulwane mukuule ejjembe sibagala mu parliament kutuulayo butuuzi sibagala mu parliament kuteesa awo tewali kyakuteesa mbagala mu parliament kuvunvubira mbagala mu parliament kuvunvubira askali omulimu gwe kukuuma mugagga munda ffe bagagga kati mwe baskali lwaki option yammwe yakudduka mba abazze bamundu yadde n'enduulu mbagala mu parliament kwolwo sibalagidde sibaduumidde mmenye ku mavi nekyo ekisigalidde mugende mutongoze protestive vote amaanyi g'opposition gali mu kudduka ebizibu lwe bizze nga tebigenda tutwala bannansi tubasasula omusaala nga mmwe kamooli mwe tulina okussiza nga gavumenti egaddewo enzigi zonna n'amadinisa kakati nga mmwe ekikompe mwe tulina okujja otuzzi mu kaseera k'ekyeya nga tuli wakati mu ddungu okukikweka yeba option then era enkya tukkaatirize abalabe baffe nti we are the worst opposition ever kuba kiba tunoonyamu era enkya olulimi lujja kukyuka bamunyagwa bajje ayogere nga bwasekerera nebadaye tuli ku buzibu ffe mu biseera byaffe twalwananga ne tukula ejjembe era newankuwadde naye mubbe bano baboyikotinze bagenze kulima muboyikotinga ku tteeka ki erigenda okunninnya mu bulago
sijja kutunulayo nga bakusala nze kyenyinza okukola naye nga banzise. Omusaayi gwo teguyiika nga bakusala, tegunjiikira nga bakusala naye nga guyise. Amaanyi gaffe tegagenda kupimirwanga mu kudduka bizibu, gapimirwenga okweŋŋanga ebizibu. Tulina protest vote good enough, kati mugitongolezi wano. Nze yeekolera Itongwa, mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Kristo Yesu agessanyu.